mbadde nkola obwa undercover okusobola okulaba nga tutambuza emirimu gy'ekisinde kya People Power ne ekibiina kya National Unity Platform mpaka essaawa zino wekiri. Ne wabula we bituuse ngenza okulaba nga n'obwa undercover nabo batuli bubi ne ngamba kansooke nsowottoke ate nsabule mu basajja bano abaana basobole okuba obulungi kubanga kkiriza obagaana ewatali kamera nabagamba mugenda kufa ng'enseenene bajja kubasiikira mu ntamu y'emu. Bino ebigambo byenzize embagamba saakasooka okubyogera ebyo mbyogedde emyaka almost 2 gye tukubye emabega nga tutandika olulumba luno nga tulumba mwami Museveni. Bingi nnyo bye najja ngambagamba ne mbagamba mu bitunuulize nnyo amaaso abamu ne mubigaana nabagamba tujja kuba tunaatera okulonda bwe tuti. Museveni agenda kukyusa obukulembeze bw'ebyokwerinda okusookera ddala security operatives agenda kuzikyusa ajja kukyusa amagye amala akyuse ne police system yonna yagikyusiza completely. Ebyo nabyogera omwaka gumu gwe tukubye emabega atabaddeewo kisa kibi nnyo oba abadde tatu following oba abadde tam following all along kibi nnyo. Abalala ntumira nnyo abasuubira okwagala okunkwata because nabategedde era mbamanyi wabula njagala mbabuulireko abali mu kwagala okungoberera nga mwagala okunkwata. Mwampadde ennaku 3 okwagala okunkwata naye nange mbawadde ennaku 4 nabagamba obulamu bwange bulinga bwa pusi temugenda kubaako kye mukola. Nze ndiko nange besimanya abandabula ne bangamba wano eri ekkubo lireke kati ate kwata lino kati mbeegayiridde mu bye musuubira ebyo mubiveeko. Baganda bange abadde baludde okundaba ebadde ntaanya nnyo lubadde lutalo na matigga nga temundaba because era emirimu gye mbadde nkola era gibadde gyakuyiwa musaayi. Era mu period yemu nafuniramu ebizibu eby'amaanyi ennyo bye sijja kubagamba because buli bwe mbyogera libasanyu lya mwami Museveni kwoteeka ne gavumenti ye bano bakanywa musaayi kubanga baabikola okusobola okulaba nga bakola ki bampanisa oba nga bannemesa. Ekirala mulekerawo okuintimidatinga famire yange. Famire si ye yansindika mu bino. Stop intimidating my family. Ebyo bimugenda ne mutiisatiisa abazadde abanzaala n'okulumya abantu bange si be bansindika okujja okulaba nti nzija mwami Museveni mu buyinza. Ekyandeeta kulaba nga Uganda tufuna Uganda ey'omwenkanenkano okusobola okulaba nga buli Munnayuganda yeeyagalira mu nsi ye wabula sajja lwakuba mmwe biki bye musuubira. Ekyokubiri tewali muwendo gugulwa Nsubuga Muhammad ekyo nkiddamu nga tewannaba n'ennaku 10 ennaku ze tubuzaayo tezinnaba na kutuuka kankiddemu kigende direct ewa mwami Museveni ne ba agency bo bonsindikira tewali muwendo gungula sigulwa wadde nusu 2 ebya mwami Museveni. It is either I die oba Uganda ekyuke ebintu ebyo neyanziza. Mbalamusizaako bannanga abawangalire diaspora nga mazima ddala mulwanira enkyukakyuka. Mbalamusizaako bannanga abawangalira mu Middle East countries, Asian countries naddala Dubai, Abu Dhabi ne wasigadde abo be bagamba nti bakadaama nga ate munnange mwagenda olw'enfuga embi eri mu ggwanga lyammwe erya Uganda. Mbalamusizaako akensuso kubanga nammwe mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga eggwanga lya Uganda likyuka. Mbalamusizaako nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala because mutambuza amawulire. Buli muntu yenna ne bw'osharinga busharinzi gwe n'ovuga video njagala omanyi oba otadde ettaffaali ku nkyukakyuka y'eggwanga lya Uganda mukkirize mugaane essaawa zino bali mu kukola ki mu kusobola kulaba nga bahakinga accounts zonna eza People Power zonna ez'ekisinde kya National Unity Platform buli ewantu wonna ewalaga Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mukulaba nga babisamu ebyo byonna nabibagamba emabegako. So tambuza video eno gwe buli bw'osharinga manyi otadde ettaffaali mu kulaba nga mwami Museveni tumufattula afulume mu ggwanga lya Uganda ate nga tugenda kumufattula ekyo nkiddamu. Museveni nga 14 zijja kuba enkeera nga 15 nga Uganda ewunya vumbe ng'ovudde mu ggwanga lya Uganda. Ntandise ekyo kibadde kiggula luggi kubanga tuludde ebbanga nga tetuwuliziganya bingi nnyo ebiguddewo naye munnange nga siina busobozi bujja nga bantaayiza mu ango zonna kyokka kyenyinza okubagamba. Nawulirako ono omukyala alina akazigo mmannyo alina amannya agatateredde tegapangibwa bulungi ng'ajja yasabira ku Kyagulanyi Ssentamu nemba ayitibwa simanya yenna Kiwala Kiyinja ayagala kukiikira abantu ba Bukomansimbi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Yasooka kuba wa DP yabeerako mu Kabaka yekka n'ayingira DP n'atagala kati akolera kibiina kya NRM ne banne
oyo omukyala gwe mukyala gwenzija gwenja kuwa level yo mulimu abantu bengendo okusembyayo nempulirako okufa kwa muganda wange mukadde wange nsaba mukama katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako era amuwejjana omusajja amanyiddwa nga Sheikh Muzata Nuhu Batte okufa kwa Nuhu Batte nakutegeera na buli kimu but sajja kuba nnyonnyola oba sajja kubatangaza lwaki Sheikh Nuhu Muzata yattibwa wabula okuttibwa kwa Sheikh Nuhu Muzata bwe yali yakattibwa waayitawo ennaku zabadde ntono nnyo ne bayita bannaddiini abagenda mu ttuluba ly'obukatuliki n'obuprotestanti n'ebisigalidde ewa mwami Museveni Entebbe ebyateesebbwako byonna ewamu nga mwami Museveni ekyo ekintu nno bannange njagala mbabuulire Mr. Lwanga Archbishop Lwanga mbasaba temumuvuma ekyo nkisabye busabi bagezezaako okumuvuma kituufu wabula abadde bamuvuma olw'obutamanya n'obusungu bannayuganda basungu wafu nnyo baagala nkyukakyuka ne bwe banaakulaba ng'okola ebyekisiru bajja kukusabula Archbishop mbabuulira amazima ekintu kibadde all along babadde banyiga omusajja oyo nga bamunyiga in favor of NRM nga baagala okwongezayo okulonda ekyo bakikoze ebbanga lyonna nga bamunyiga omusajja oyo kwoteeka ne banne bambi mbasaba bannaddiini bano temubavvoola for some reasons siganye babi bayina ebibi bye bakola wabula mwami Museveni azze ebbanga lyonna ng'abateekako akazito mmwe kemutamanyi nze ebisinga nabagamba nze nina enswerayo ku kisenge ebintu ebisinga bigenda okubaawo nga mbitegedde tambuza vidiyo eno vuga buvuzi video mbagambye mufune ekiberenge nabagamba nze sijja na propaganda I don't do propaganda sikola propaganda era gwe woba osuubira nti ngenda kujja njogere palapase I can't ebyo sibyogera era sibikola ekintu ekimu ku kyassa Sheikh Nuhu Muzata Batte yagaana okukkanya ne mwami Museveni entuula zaatuulawo almost emyezi 3 gye tukubya amabega mwami Museveni nga yagala bannaddiini bakkirize bongezeeyo okulonda ng'ayagala kuyitira mu bannaddiini yakozesa nnyo abo abasobola okutambuza ekigambo nga buwulira Sheikh Nuhu Muzata Batte na bano ba Lwanga yabakozesa nnyo wabula abaatya bamugamba tuweemu obudde wabula Muzata engeri gye yalina ebigambo bye bingi bwafubutukaawo banne baasaba obudde wabula bino byabadde ng'asaaza mu mizikiti egy'enjawulo Sheikh Nuhu Muzata Batte yayinanga ebigambo bye yayogera ku gavumenti ya mwami Museveni ebinyiiza Museveni n'alowooza mbunno Muzata tajja kukkiriza kukola ki kuteeseganya na feva ya mwami Museveni ey'okwongezaayo okulonda nga beesigamira ku COVID-19 oba ku benefit yaki y'obulwadde bwa coronavirus Sheikh Nuhu Muzata Batte ebigambo bye yayogeranga nti mmwe eyo gye mwagenda mu nsiko sifa abatumayo ani abatumayo byateeka gavumenti ya mwami Museveni mujjukire nabagamba nti Museveni ne bwe guba muzikiti atiristika abasiimuula omuzikiti bateekwa okuba nga bakolera Museveni kyasinga okuba nakyo ye intelligence Museveni kye yasinga okukola ye intelligence era bwe baamanya bambega ba mwami Museveni baddayo ne batuuza ab'ebyokwerinda ne bagamba mbu nno byandibanga bannaddiini tebagenda kutambulira mu bigere bya mwami Museveni ebyo bye bimu ebyaleetera okufa kwa Sheikh Muzata Batte olw'ensonga nti yayawukana ku feva eya mwami Museveni okubagamba nti nno bongezeeyo okulonda era noono Archbishop Lwanga mbeegayiridde temusooka kumusabula Archbishop Lwanga abadde ku kigala kya mmundu Bosco mwami Museveni oluvannyuma lwa pressure y'amaanyi ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'azaamuteekako mbagambye azze ebbanga lyonna ng'akola buli kimu okusobola okulaba nga weakeninga Bobi Wine nga bwe yakola Dr. Kanokiza Besigye nabagamba Besigye at first Besigye yasooka yali Besigye mutuufu wabula Besigye asembyeyo y'omu ku bawalist ewa mwami Museveni n'amugamba bano ABCD but they are true oppositionist era bw'oba osobola bakwateko ng'omukono bwe gulagira era mbabuulira abaali bakolagana ne Dr. Kanokiza Besigye mu ntandikwa nga mukimanye nti mwali mwagala enkyukakyuka era nga mwagala Uganda ekyuke it is either mugenda kuttibwa bajja bw'oba oli bamugagga ng'okimanyi obadde mugagga mu kibuga Kampala oba mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga lya Uganda bagenda kuteekako akazito gavumenti ejja kutwala ebyobugagga byo bajja kukwavuwaza
bajja kukwavuwaza because listi yammwe nakibagambako kko n'emabega. Listi yammwe yaweebwayo dda because oluvannyuma lwa Mwami Museveni okucompromisinga Dr. Kanokiza Besigye ne line up endowooza owulira Ingrid Lulina we yeesimbyewo ewaabwe. Ali independent. Teyajira ku tiketi ya FDC. Batandika okulwanagana. Wabula ekyatandika balwanaganya baafuna ekikulumbadde mu nsawo zaabwe. Museveni yabayingiramu. N'atandika okubakyusakyusa ati. N'atandika okubeekubya ne bayitingana bati. So, buli akimanyi ng'okimanyi nti oli mugagga fugge bagenda kukusabula nga oba okitegedde nti oba nga bakitegedde nti obadde okuba gavumenti ya Mwami Museveni. Nga naye wakolaganako ne Dr. Kanokiza Besigye. We checking, prepare yourself, ebyobugagga by'obinyweze, bw'oba obadde olina by'okola mu nkukutu. At the end, ebyo ojja kubiraba. Ebyo nabibagambe emabega, saagala kubiddamu. Mbadde ku nsonga y'abannaddiini, religious leaders. Enfa ya Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Nuhu Muzaata Batte yattibwa ng'aweereddwa butwa, baamukuba butwa. Wabula okumukuba obutwa abantu be baali basobola okulaba nga Nuhu Muzaata Batte adda engulu baabalemesa okumutuukako famire ye. Ekyo kyonna nga balwana ekintu kimu muleke kumanya nti akubiddwa butwa kubanga essaawa zino ensi eri civilized tuli ku .com era omuntu akubiddwa obutwa amanya nattibwa obuttibwa naye ategeera. So mbadde mbeegayiridde mwenna abatulaba n'abatuwuliriza abatugoberera mu ango zonna ez'enjawulo. Archbishop Lwanga mbasabye busabi temumwataakinga. Oyo omusajja ali ku kigala kya Mmundu baatandika okwagala okulaba nga bamwogeza in favor of NRM okulaba nti bongezaayo okulonda emabegako almost emyezi gye tukubye emabega 3. Ekyo nkivuddeko eky'abannaddiini akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga bw'otambuza vidiyo eno. Eno vidiyo temunnagitambuza. Nabagambye gwe funa bufunye ekiberenge bingi nnyo ebibaddewo wabula nga sijja bbe basomesa. Naye njagala mbasomese mutandike okutegeera. Tambuza vidiyo eno. Ngenze ku kye bayita breaking news. Ekyo kyokka nkijjewo kubanga nkimanyi kati abaliko musobola okutambuza amawulire n'atabaddewo n'akimanya. Gano mawulire mapya abadde tebagamanyi. Ga byakwerinda. Bw'oba okimanyi nti oli wa kisinde kya People Power, tambuza vidiyo eno. Bw'oba okimanyi nti owagira Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, eno vidiyo mutaagi ng'asobola okugimanya. Bw'oba okimanyi nti oyogera ne Joel Ssennyonyi oba abakulembeze mu kisinde kya People Power, tambuza vidiyo eno basobole okumanya amawulire gano kuba gano genjogera. Nabagamba ebyange okwawukanako ku muntu omulala. Nze eno ye press conference yange. Ebigambo byange nzija n'embyogera, gwe abyagala bitwale, atabyagala bireke wano. No one will pay me. Ekyo temukisuubira. Era bw'oba eri eyo ng'okimanyi nti ojja kungulirira ekyo kite. Era nkimanyi state kweri kuno eri mu kulaba vidiyo eno. Eno vidiyo by the way bagyesunze okuva almost bwennanze nti nzija. Ne nabagamba nze sikwatu. Nze by the way bwe musuubira okunkwata ng'enkoko nze temugenda kunfata nga nkoko. This is our breaking news for today. Amawulire amapya. Mbadde mbeegayiridde nnyo nga nfukamidde ku maviivi. Buli akimanyi nti oli ku security ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu, obanga okimanyi nti nno oli ku byokwerinda ebikulemberwa oba ebikumakinga sure mbunno ogenda okukuuma mukama waffe president waffe ow'ekkumi addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbadde mbeegayiridde nnyo mwakola ensobi eyasookera ddala. Mwakola ensobi enkambwe nnyo. Ensobi enkambwe nnyo. Wano bannange muteekeewo nnyo essira mutambuze vidiyo eno okusobola okulaba nga bamanya. Bwe kiba kisoboka ne mukama wange mu mutaaginge ekyo naye akimanye. Nkimanyi nti nandi mwegambidde era nsobola omwegambira because he is always busy. Tafuna time. Wabula osobola okuba nga gw'ojja kunsooka okumulaba oyisewo ka message ako akamanye. Wabula nze lwe najja okumulaba kiyinza okuntwalira ebbanga ate tetukyalina budde. Kati buli kye tulaba tulina okukiteekawo okusobola okulaba nga tutambula ne bannaffe n'okumanya n'okusobola okulabula baganda baffe okusobola okutegeera. Nabagamba nze okwawukanako ku mmwe nze nina enswera y'oku kisenge. Nina kye bayita enswera y'oku kisenge.
ne bwe kaba kagenda kugwawo ng'akawuka bwe kati lazima oluvannyuma ennyembuusa ne ŋŋamba nsubuga weebeereremu ABCD kiikyo kijja. So bw'oba okimanyi nti okula oli ku security ya president ow'ekkumi addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ensobi gye mwasooka okukola ne mwe like you like oba nkyogere ntya mu luzungu oba bakyogera batya, mwavaayo ne mweraga ensi eno nti ye mmwe abakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwavaayo ensi n'ebategeera ekintu ekikyamu kye mwasooka okukola ekitemu ennyo. Ekintu ekyo kye mwakola okwambala reflectors mwenna ne babategeera nti bano be bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda kubatirimbuza mpaka. Because Yoweri Kaguta Museveni aludde ebbanga lyonna olowooza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye by the way kituufu kiri nti gwe babadde baagala okutta all along. Wabula baatuuka ekiseera ne bakimanya nti takyattibwa. Bobi Wine atambulirako kamera ezisukka 200. Museveni bw'ategeera ekintu ekyo nti Kyagulanyi Ssentamu atambulirwako kamera ezisukka 200, yakimanya nti the only target gy'asigazza kwe kukuba buli muntu yenna agenda okumubeera okumpi because ye kyafa kiri ekintu eki baagala kulaba nga bamulemesa abantu abamubeera okumpi ba ending up nga bamusindikamu bambega baabwe nga bamutambulirako bambega bokka. Because njagala mbabulireko ekigambo kimu, Museveni ekintu kyafa kitono nnyo kye kikyabulayo era kye kimulemesezza okumaliriza Kyagulanyi Ssentamu, ekimulemesezza okumaliriza Bobi Wine kitono nnyo bwe kiti. Kyova olaba nti oyo omwana nkyamupraising nnyo era kituufu akozesa Robert style okusobola okwebeereramu. Oyo gaayi mugezi. Uganda ebadde tebeeranga kaawu neefuna gaayi omugezi. Nze simanyi oba baamunaazanga mazzi ga nnyanja nga n'ammere gy'alya bagifumbiramu mazzi ga nnyanja. Oyo gaayi mugezi. Oba omuntu asukka okuba omugezi bamuyita batya mu luzungu I don't know, but what I know, Robert Kyagulanyi Ssentamu ali tasaana ku planet Earth, asaana ku planet Mars. Oyo gaayi kyebalwana kiri ekintu kimu, kumujjako bamulinaanye. Bwe bamala omujjako abamulinaanye ab'amazima bagenda kumusindikamu be bayita bambega. Abo bambega bajja kutandika omukozesa ensobi era bajjanga kulinkinga na buli kimu kubanga essaawa zino sigaana ekyo nkibabulira straight. Akyayinamu bambega abayinamu oba ababeeramu, wabula bamulemesezza abalemesezza. Bobi Wine abamubega bayitirivu nnyo era kwebali nga bakolera state naye balemereddwa okupenetratinga okumanya ekituufu. Kyobola nti Museveni yatuula omusajja omukulu afuze eggwanga lya Uganda okumala emyaka 35 yatuula n'akeera ku makya n'agamba nti Bobi Wine abamufacilitatinga abamuteekamu obuyambi be bazungu okuva ebweru ensi z'abazungu okusobola okulaba ng'akola ki baleeta bakomyawo enfuga y'abakyerupe mu ggwanga lya Uganda. Ekyo mwami Museveni njagala nkubuulire si bwe kiri. Ekyo kyoyogerako nekyosuubira si bwe kiri. Museveni yasindika abantu bawakina Bajjo, bawakina bamusajja bivule, bawakina bafulufiga n'abasigadde abo bonna yabagula nga kyafa kiri ekintu kimu kuzuula. Where did Bobi Wine get support from? Bobi Wine afuna support okuvaawa n'obuvumu n'amaanyi. Waliwo n'omuyimbi omu gwe sigenda kwatuliza linnya lye nga muyimbi wa amaanyi. Bamusasula sente esinga okuba enkambwe empitirivu sente y'omuyi w'omusolo wabula ekyamuweesa sente ezo nga baagala kumubuuza oyo gaayi ajjawo amaanyi ne sente zonna ezimuteekamu okusobola okulaba ng'alwanyisa gavumenti ya mwami Museveni. Ebyo byonna ne bibalemerera. Kati pulaani gye bayina baganda bange tambuza vidiyo eno gwandaba nampuliriza nabagamba nze bampita balirirwa SFC wa Kyagulanyi bino byasigalidde bajjeno. Gwe bw'oba toli jjeno nkwegayiridde twegatteko bwegasi kubanga luno olutalo n'asigaddewo wakaki mu kwagula. Twegatteko bwegasi tusobole okujja dikiteeta mu buyinza. Bw'owulira nsubuga by'amasasi nga bambaludde gwe sigala ng'ogenda maaso buuka mulambo ne bwe guli ndaba mba nfudde ne bwe gukalira ku kkubo olwedde mba nkalidde mba sikyaddangulu. Kati gwe kyenkusaba kiri kimu bwenkalira move on. Tugenda kukozesa moving target, moving team.
je tugenda okutandika okukozesa moving target, moving team, moving target, moving team, kubanga tusigaze ennaku ntono nnyo atagenda kusobola kugwa mu ttuluba eryo. Nkwegayiridde ebyo biveemu, kubanga kati level gye tugenzeeko ennaku ze tusigazza ntono ate baatutaddeko ebijegere biyitirivu nnyo. So ba bodyguard, ensobi gye mwasuyinza okukola mbeegayiridde baganda bange mwenna kulaba nga mwambala reflector jackets, bwe mwayambadde reflector jacket ezo ze mwayambadde. Mwami Museveni yaba sporti nze mwenna ab'ebyokwerinda baba sporti nze bwe bamaze okuba sporti nga kibagenda okubazzaako kigenda kuba kintu kimu, bagenda kubatirimbula n'okubagoba mu maka gammwe bwe basuwe musula. Ekirala kyazzaako kigenda kuba eki kimu, agenda kubateekako akazito mu mbeera yonna okulaba nga abakyaya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamu bagenda kubayita batandiko bakompromisinga babawe ssente, bagenda baggulira briefcases z'essente kubanga Museveni abadde takitegeera ebbanga lyonna ng'amanyi nti bodyguard Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina omu ye Edi Mutwe. Yakajja okukimanya nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina Bambogo, abadde ayina Abafranka n'abasigalidde. Agenda kubatta ngatta enseenene. Ndowooza mukirabye olunaku lwa leero Ashraf akubiddwa emmotoka emutomedde ebadde temanyiddwa na wajja evudde. Emmotoka evudde eri nejja n'emutomera n'emubba okugulu. Kati yagenda kumala wiiki ngezi nga kapuuti, Franka kapuuti. Kati mwe abasigaddewo bw'oba toli very strong ogenda kufuna ekiyongobero. Ekyo Museveni kyokka kyayagala. Wabula the trick is gano ge magezi. Tambuza vidiyo eno. Nze nkimanyi ku mwenna nga bwe mukuuma Bobi Wine. Edi Mutwe tewali kye bayinza kumukola kubanga ensi emumanyi yonna. Tewali kye basobola kukola ku Edi Mutwe kintu n'eki. Because bakimanyi ensi yonna ekimanyi nti Edi Mutwe ye bodyguard wa Bobi Wine. Wabula mwe abasigadde you are target. Atenga Museveni tagenda kuddamu kukwata ssente kuziwa bantu nga ba bodyguard. Tagenda kuddamu kukwata ssente wabula kyagenda okukola kati akimanyi bumanya buli bwatirimbulayo omu nammwe abasigadde waka nga mufuna fiya. Bamaama ne bataata nga mutuuza abaana bammwe mayumba gammwe bannange temugenda mu bintu ebyo. Ekyo Museveni kyafa. Kati akimanya agenda kubatirimbula ng'akozesa eyo chance kuba akimanyi teri muntu awa muntu mulimu gwa bodyguard nga mpozi nga amwesiga. 100% buli bodyguard ateekwa okuba nga yeesigibwa. Buli bodyguard ebitundu 99 omuntu agenda okuwa omulimu aba akwesiga.